walabye omusajja akaabira amaziga agajjulujulu ku lutimbe lwa TV ng'afiiriddwa omwana afiiriddwa mukyala we nedda sebo mbu sente ono engineer Kaweesa Steve namulabako akaaba ayagala sente ze ayagala bazimu yazikwasayo ate kati olwayagala zaani engineer Kaweesa tayogera abantu gwe yaziwa woza NUP Kyagulanyi Bobi Wine nabaddeko we nabadde wali wanyumya ensonga ezo yabadde tannaba nakumalayo nebagamba nti eyawaayo ssente mu ssiru era bwe kiba nga yani ye engineer yamuwa obwa inginiya njagala muvunaana omuntu omusiru bw'ati ayinza atya okuba inginiya talina magezi nga mpulira aba professor the power entrusted to me professor ayinza okikola nga ye professor naye nze ngamba nti omuntu yennyini bw'abanga inginiya nga bamuwa obwa inginiya musiru bwe bawa obwa inginiya engineer Kaweesa talina magezi engineer Wandooza engineer wa bizimbe era omuntu yenna gwali kizimbira n'akisula naye ndimubalira mu batalina magezi nga gwokutte esente zo oyagala kizimbe atalina magezi ng'oyo oli mujjawo noonoonya Kaweesa kakati gwe mu bantu abatalina magezi sente ziri mmeka ayogera kati agamba ezimubangibwa kali kawumbikamu ne miliyoni 10 ezize zagamba lusanvu yazigaba lusanvu mesoka n'awaayo ebina ng'awaayo nayongerayo ebisatu tolaba nti omusajja oyo tategeera bw'oba obanja essente ng'ate mu statement ogamba nti wawaayo odonating ate obanja anti yawaayo in exchange tekuba kuwaayo kanti yagula butter trade eba butter he was buttering nekakati ate yagula kati bw'aba agamba kugula era nakyo ayongera kundaga nti tategeerera ddala ate lwaki osobola okugula ekintu ne batakuwa lisiiti oba otegeera kakati gwe tuli wano njagala osendinga essente olina gwozisindikira message bwetajja tosigala tokuba ne ku kampuni naguze kundi nagwensindikidde oguli data wa mwezi sirabye message kakati atategeera okwenkana oyo omusajja oba si buli kimu ntibaako lisiiti ekintu kyonna ekirimu ssente kati bwobeera ng'oli inginiya nga wasoma n'ofuuka inginiya oŋŋamba otya nti tomanyi nti ebintu bibaako lisiiti kubanga byogula kati gye yasomera obwa inginiya nga bwe yasasulanga tuition nga tebamuwa lisiiti kakati otandikirawo obutategeera okuwaayo obukadde 10 obusooka ne batakuwa lisiiti n'owaayo obukadde 10 obuddako ne batakuwa n'owaayongerayo obukadde n'oyingira obukadde 600 ate okulagira ddala ntotegeera wadde akatondo tugezi tokalina nga tomanyi nagwe owa ssente nakyo kikulu bwana agamba kati ng'ojja ovulula endusu mu bantu nti ate manja gundi mutamanyi gwawa ssente ate simanyi Kyagulanyi yampereza omuntu bwe mwasisinkana naye ne mwogera lwaki tewazimuweeraawo n'omanya ndi gwenziwadde ye kati omuntu bw'oba inginiya osobola okuzimba ekizimbe n'okimala nga tokikubye kifaananyi inginiya yenna asobola okuzimba ekizimbe n'akimala nga takikubye kifaananyi ate yena kizimbe kyonna buli step gy'otuukako osobola okubeera nga tolina gye tuyita architecture plan tosobola kuzimba mpozi ng'ogenda kuzimba sabuka kati oŋŋamba otya nti ono omusajja ye nakwata emitwalo 10 n'ogiwaayo n'otafuna lisiiti n'okwata 2 n'oyingira akakadde n'oyingira obukadde 10 n'oyingira 2 3 4 nga tofunanga lisiiti waliwo sente zitabaako lisiiti wabaawo kye tuyita endagaano kati for example kati nyinza okukwata omutwalo gwo nengukuwa kati guguno ngukuwa tekanimpa lisiiti kakati nze lisiiti ngikuwa yeno gyenkuwa kati ensi yonna erabye nti nkuwaddeyo omutwalo kati n'abamanyi lwaki ompadde bwe bali kakati njagala kugamba ekintu kimu essente eyo ekiraga nti omuntu asasudde ssente kiki lisiiti oba abalabako oba endagaano kati bw'oba tolinaako n'ekimu otandikirawo okugamba nti olina ssente ze wawaayo era
singa tutambula ne tugenda awantu nti tugenze kwogerezeganya n'ono ku levo y'omuntu alinga oyo agamba nti yinginiya mulamba ne bakugamba nti ojja kuwaayo obukadde 2 n'obuwaayo ng'olina n'essimu gy'omwogerezeganyizaako n'oba nga tosobola kukwata bintu ebyo ng'owaayo ssente ndaba nga gwe abeera tolina magezi oba bamuteeka ewantu nga tewalina kuba omuntu mulala yenna nga balina kuba 2 bokka n'oyo anti bwe babeera 2 era oba okutta essimu yo ekwata nti ono muwa ssente n'essimu negaana okulikodinga audio nga mwogera kale atukole bwati atuyambe buyambi atuwe essimu kwe yazisindikanga kuba talina bwe yazikwasa awalo gwe bamusindikira gwagambye gwe bamusindikira kati bw'oyinza okuwa omuntu nze kati waliwo omwami nja kuwaayo ekyokulabirako omwami omu yali akola mu MTN yawulira nti nalwala kati n'asanga Ruth Kalibala n'amugamba nti nja mulaba kuba yatandise okukola n'amuwa ssente ozimumpeera nawulira nti yalwala bambi ssente zino ozimumpeera akuliko obulwadde Ruth Kalibala tumanyiganye kuba akuze mulaba mayogeraga ntukuze naye Ruth Kalibala mwana muto kati nze akuze mulaba naye ali wano nze simanyi nze mmanyi nti Ruth mwana muto kunze mwana muto kakati bwe yakusinkana namusanga nangamba dadi bampadde ssente zo zino nzikole ki nzikuwe naye njagala oli kumulaga nti nzikuwadde yakwata ki ka video nazinkwasa bwati nga nzikwata nga bwenyogera nti webaza neyanzege mwami gundi ssente zange nzikoze ki nzifunye yali emitwalo aga naye bwakutta obukadde 1 2 3 4 5 buli 6 7 kati okumanya abantu abamu tebategeera era bwe kiba nga abantu nga bw'oba yinginiya ng'oyo bwagamba nti abantu baba basiru bwe batuse omwana wange tajja kusoma bwa yinginiya bwe kiba nga bayinginiya baba basiru ng'oyo nga yinginiya alina kuba muwumba bwati kuleva eyo nze omwana wange ngenda mukuba emiggo kaalinyenge nga n'ebizimbe byazengazimba gyagula sementi gyagula emitayimbwa bamuwerako kyekiraga ekimukozesa accountability era accountability ogikola osinziira ku ki osinziira ku byoguze ng'okebera receipt box ezo kakati gwe oyinza otya okuba nga osaasaanya obukadde bwa ssente obwo nga tolina accountability neki kye yali agula ye kyaba atugamba tinali ngula kino ate era n'omuntu yenna bw'aba nga ayagala kumanya nti ono musajja talina magezi kugenda ku media n'agamba nti baalya ssente zange ne batampa kaadi kati n'olabira ddala omuntu atalina magezi kaadi bazitunda butunzi singa zaali katale abantu balina ssente baali bayitirivu abazaagala ekyokubiri omwami oyo yalina kyeyerabidde oba era era nakyo nja kitwalira mu buntu butaba na magezi manyi waliwo va ku kigambo okusoma oli naafuuka ekintu oba naabaki naye ng'amagezi gwe tolina nga wasoma naye ng'amagezi gano agagattagatta gano aga bulijjo gano matonotono tuyita common sense nga matonotono kati oŋŋamba otya nti nga gwe mu nju olina ssente kwotoola ng'otoolako n'otoolako obukadde 6 oba 7 oba olwanira kyokufuna kaadi yangu y'okugenda okwesimbawo ng'olina ssente z'otoola ng'otosobola okutoolako obukadde 7 oba olwana kufuna ku nnyingi ziri nnyingi anti obwo bwe butaba na magezi nti embwa bulijjo bw'ebanga eyita ku bridge ak'emiti netunulayo ng'erina ekifo ky'ennyama netunulayo nga nerengera ekifaananyi kyayo nga wali neyeeraba nga ekutta ennyama ate eno ebumba ebe na 2 kati ye kaweesa omanyi bagamba nti abasiru baawukana mangu ne ssente zaabwe yejjako kyalina agenda afune zaatamanyi gye ziva ate nekira ayingire mu muzannyo ogwa risiki nga tamanyi oba n'okuwangula naawangula kubanga tikiti era basobola okugikuwa n'ogwa nayo yani yamugamba nti bwe bakuwa kaadi kati watya bwe tugamba nti kale tugikuwadde awangula tasobola owangula kati njagala kukubuuza gonte yeesimbawo kulonda kuno oyo mukaweesa nakwata kyakuna kati kaadi ye yamugana okukwata ekisooka kale yandikutte ekyokubiri
talinaawo waamanyi we bawakadi nga babawangula nga n'abamu ku baazigaba nga bamuwangula abaazigaba ababiri nga babawangula kituufu Lubongo yawangulwa bamuwangula Sentamu gundi Nyanzi yawangula bamuwangula kakati Mwanga Kivumbi bamuwangula kakati nja kubuulirayo na kino Aisha Kabanda bamuwangula kakati kyo njagala amanye nti sente ze yali alina bwali buwumba tuutu obutaba na magezi okukwata sente z'olina mu kashi oziwanyiseemu nezolowoozaako bulowooza oba yali azizenga bano ababeera ku mitima go leta sente zo tuzizaaze ebyo kati yaddamu eyo levo yagula bitcoin oba ojjukira waliwo abatera okulanga ebizannyo byabwe byebazanya nti ogula bino simanyi ola kati wanoyingiza noleeta abantu 8 simanyi woleeta akadaala ko nga kalinya akadaala kalinya naye munaye akapande bw'okasoma obubi ebyo byofuna kapande kaali kasoma katya yasoma kamaje nga gaali magi naye ekintu kino kojja kankubuuze kati omusajja oyo n'abamufaanana kale abakuwangula abakuwangula babaka ba parliament nga tiketi bagimuwa yandikoledde abantu teyandikoledde kubanga yandibadde nga bw'owulira aziyombera bwati era naye yandibadde agenda eri nga buli ekirimu ssente kyakola kibagamba ndi wano bagabawo ziti wayingira yandiyingidde ng'era bwe yamaze n'agamba ndi waakiri agenze eri bamuwe naye ate nze nina endowooza oba nze sitegeera oba simanyi bwe nyinza kulaba muntu bw'atyo nga zze nga amaze okwogerera bano gyabadde agamba ndi ye nupu komanda 001 ate n'ovaayo n'ojja nti kati nze nzize eno gye nali mu nsenze omanyi nali ntaddemu obukadde 7 mbalwanyise kati nzize era nenkwaniriza kati nzize mulunzirize kusenza lutinga kikere naye ye bw'aba agenda eyo kozi nze nsuubira President Museveni ayagala abantu abalina numbers nti ojja ne baani wetulabako president bagezezzaako okutwala oba abasaze ne badda ku ludda lwe era olaba nga balina numbers olaba ba Nobert Mawunt alina kibiina kya DP Kiramba basebaga nti alina abasaze ne bagenda bali influential balina numbers balina kye basobola okugattako singa gundi yalina numbers aliwo Sibambi alina numbers azirina Sibambi ekisooka munamateeka bw'otasobola kubuusabuusa mu Uganda yonna buli ajja kuba buli looya yonna ayiseeko mu mikono gya Nsibambi n'abalamuzi bonna ate oludda luli lubaagala nnyo kakati oyo muntu osobola mutwala nga musesi wa Chapati siweza mutwala nga no kamyufu ekyakabiri abadde mbaka palamenti mbaka palamenti yadde tiyasobodde kudda naye mubaka era abadde era tosobola ekyo kirulinga ekyokusatu senior citizen bononya ku bantu abadde wano emyaka egiwera 5 n'okweyongerayo ate nga n'ebintu babimanyi mwali kati oyo bakugamba nti nzigyewowo tegeze nange bwe ndigende wa president mugamba ndi bane nange nzize kati nange ndi senior citizen okimanyi nti yingina kwesa omusinga nzagomba si bangi bensinga bangi benze ndi influential nina numbers ate kati gwe okimanyi nti oyina abantu bosobola okuyingiza parliament kati kankikubalire bwe nti gwe oli influential era olina numbers tuyinza okukola interview wano mu lunaku lumu neba n'abantu 1,000 okimanyi nti waliwo omuntu wawangudde kubaka parliament ku difference y'abantu 300 nze nkugamba nti parliament erimu ababaka abatakka wansi abawera 30 nga tebaweza bululu 1,000 naye nga ate gwe otula butuuzi wano mu lunaku lumu obeera ogulina naye nga ababaka mukakaaga 8 owesese waliwo gundi ze bagira nga temuweramu balonzi 1,000 ku mukiti waliwo aka constituency kale bakata ikiiki kali eyo mu Mbale omuwanguza wangulira ku 3,225 naye najja ateesa n'ab'emitwalo 25 najja n'ateesa ne woman member of parliament we Wakiso ow'emitwalo owa Kampala ow'emitwalo 17 kubanga owa Kampala obululu bwafuna businga ate obwa mukama we mu Kampala kali kitegeeza gwe oli influential nnyo nosinga Engineer Kaweesa naye ate nze neewuunya muntu nga Kaweesa okubeera nti olowooza nti ate okuddiza amangu ssente zo zotamanyi gwe waziwa ate ogenda ku ludda luwali oyagala okulwanyisa
tekikola kati bo bali balowooza batya gyabalaze babeera mu kutunuulirangawo mukazi bw'anaagamba nti okwanjula kwoyo tekujja kubaawo ne kufa okumala okufa n'alyoka ajja nti kati wasaamu nze nagaana kuli okuko aba ajja kuwasa nkola ya mukyala Mugerwa omaze okutta mwami Mugerwa alojja ombuulira bali abadatabula ye mugyewo nti ate wamugera nti bw'olunaamala okwabya olwombe ennaku zijaba bwe zijja kubeeyo n'agamba yagenda okumala omutunuulira n'agamba meme gakuba kati omaze okugyawo Mugerwa olinamu n'abaana ove gy'obadde nupu komanda 001 awo ekimukubiraga nti talina magezi kwe kugamba ndi ye 001 ng'ate si ye pulezidenti geno w'ekibiina 001 yabeera ki bebabeera batandika kati 001 wa NRM yaani kakati oli ayinza ogamba nze 001 wa nupu ng'ate ekibiina ne kaadi osaba nsabe kuba kati mu NRM tosobola kubeera 001 tosobola kubeera 002 003 004 nga toli mu bantu nga President Museveni toli mu bantu nga kugamba na kino mu NRM tosobola kubeera 0 paka ku 27 nga toli mu ba Pascal Spotesa nga toli mu ba Otafiire olina kuba bwe baba nga batandika baali 27 olina kutandikira eyo naye olaba naffe eyo yonna tuba tuyitayo tubeereeyo mu namba 5 kati nosobola kubeera 001 wa NUP ng'ate ne kaadi osaba nsabe nga ne kaadi tosobola tolina busobozi ng'oyagala gigula buguzi naye ate awo eyo si kyekimu kubulaga nti obujinga bw'abantu naye bayinginiya bano ab'oku kyalo bano nti oyo yinginiya bazanyanga nnyo emizannyo nga ye bamuyita yinginiya bino bintu omusiraamu gutulabye ku kyalo gutulabidde ebbanga abeera haji nga kati boolaba oli nti hajati akasa abikka omutwe kasita omutwe agubikka naaba nga bamulaba agenda n'okusaala balowooza nti hajati oyinza okuba nga bwato bwe yafuuka yinginiya kubanga ate no logically gwokaŋŋambye toyinza kubeera 001 ng'ate obeera ku probability etafuna kaadi ne bw'obeera ku 10 naawe kaadi togisaba ng'oli mu 10 erisooka kaadi togisaba wali olabyeko nga bagenze okugamba 001 wa NUP nga bagamba nti agenze kusaba kaadi oba banaagimu kale owa NRM ani yali aleko president nti waliwo omulala abadde agimuggyako nti bagenze ekyankwanzi president kata kaadi emuleme yawulidde watono mwana yamubaddeko nti agikikongo yabadde agyagala nekale nno awo abantu wembasaasiridde nti ate bw'obanga oli mu ekintu kyonna olina kyokola tokolaba nze nina abantu benneewuunya benkakasa abakyala abo mubalaba abakyala bantu bagumu nnyo abakyala batono nnyo abava ew'omusajja n'ayogera ebintu nga bw'owulira kagondi ayogera bw'atyo yavudde mu noopu omukazi tayogera kigambo kyonna niba mugamba nti naguma ng'ate omusajja n'abaki nga binaye byonna byaliwo naye nga nesoogera byewaffe nga tayogedde kintu kiri waka nina mwannyinaze yafumbirwa mu 1971 yafumbirwa ku Sande mbaga twagivaako ssaawa zaalinga emu n'ekitundu ey'ekiro n'agenda n'omusajja gwafumbidde ku ssaawa 12:45 ez'oku lunaku lwa Monday yali waka ng'azze muzigo ng'akomyewo anobye yafumbirwa ku Sande kiro embaga yaliwo kiro naye baaba yatuuka kufa nga tatubuulidde kyamuddusaayo obufumbo bwamala ssaawa busaawa ate ez'ekiro zokka naye yafa tatubuulidde awo nawo nebbanga n'amala emyaka 56 nga tayogera nga kigambo era yafa tatubuulidde so omukazi tayogera kati naye bw'otunga omusajja ng'oweyita na yinginiya olerembuka oyogera nga bwewawa Bobi Wine sente kale abantu bayinza ogamba nti banjogera olwokuba boogera ku Bobi Wine Bobi Wine nyumirwa bunyumirwa buli byakola naye kaweesa okuba nti ayogera mbu yaziwa Bobi Wine agenda azimusaba muwandiikire essimu gye bayogereranga kamukubira mugambe nti sente zange nze njagala gundi oyo bw'aba ali ddala atukakase aleeteyo akapapula kamu oba olupapula oba ki we yawandiika n'omuntu yenna ng'awaayo sente n'ensonga lwaki yali aziwaayo
naye agyogere oba kale oba yekwatako katambi ng'azeeta atuwaako nti bane munda bane guno okusawo kale atuyamba atuwe ennamba y'essimu kwe yateekenga ezimu oba eri zonna yatwala ntwale ano gye bayogererangako agamba nti bayogeranga nani ne Bobi Wine wayogerangako nawe ogezi na muntu ng'atogamba nti gwe 001 yankakasa nayogende president nankakasa kati ate oba yakukakasa linda tebinnaliitamu tukyakabanja tomanya wekagwero kanja gwojo tuulawo ate abantu basesa bwe baba bakugambye ekintu kyonna ng'olina bwe wayogera naye n'otafuna budde bujja tubuulira ndi maze okwogera naye aŋŋambye bwati ne bwe biba tebibaddeewo era tojjanga tugamba singa omusajja aba akukwana ng'oli mukazi n'akusuubiza ennyumba nga bw'otatubuulira ndi bansuubizza ennyumba oba lwe bagikuwa nga bw'otatugamba ni bagikuwadde era ne bwe banga bagikuggyeko era totubuuliranga watugamba kakati ye teyasobola kugamba muntu yenna yebansabye obukadde 7 koja oba eno koodi nga bali mugikozesa kufuna sente eno mu NRM kubanga si yekka asoose bonna balaba bavaayo nawaayo ngaanirayo omulala agamba nti yawaayo waliwo n'omulala muwala w'emityana eyo yeyita Fausta Bitano yagamba yawaayo oba miliyoni 7.5 yaziwaawa teboogera gwe baziwa ekyokubiri anti ekirala bwe baba boogera ate bagamba mbu baawaayo bw'owaayo ekintu tokikola ki nze nange mukazi wange muwa ssente naye sizibazimujjukiza bw'ogamba ndi wawaayo tosaanye kwogera mu bantu sirikira ddala kati bagambe ki nti oba nawubawola kuba okwo kuba kuwola oyagala okubanja ate okuwola kubaako endagaano n'okugula kubaako endagaano okuggyako okuwa gundi donation okuggyako ng'eri ku mutindo gwa waggulu nnyo yebeerako ebyokuwa endagaano z'emusayiningi donation kubanga oluusi ebamu ne gavumenti naye bwe kiba nga wawaayo nga bagundi nga munywanyi w'omuntu n'omuwa bangi nnyo bawangayo ssente kati waliwo abantu lwe bagira wano bagamba nti baagala kuwandiisa kibiina kya NUU waliwo abanja ssente kwezo abaleetanga ssente ne luno ne bagamba nti nno banoonya ssente zigenda okubatambuza kampeyini bakola drive awo ne bateekawo ne box awo buli omu aleeta ssente zinasobola okuyamba ki kampeyini era abantu bajjanga nja kuwa miliyoni 2 naye waliwo abanja sirabanga n'omu yavaanaga nti nawa miliyoni zanga n'olwekyo nze nkuwa amagezi munnange ojja kufa ojja kufiira bwereere ojja genda ne mu depression ebyo ebintu bye weetaddemu byeweteekamu ebintu ebimu byewoteeka nina gwe mmanyi kisamba mugero bamukuba akalulu n'agwa eri naafa wekitiibwa byebyono byeweteekamu weetadde mu bintu ebitali bya lubalalu waliwo abasajja wano abaateeka ssente mu Nankani mu kampeyini ne bamukuba ne bamuwogoloza naddeka n'asirika nze baakuba kweza akalulu nga ataddemu miliyoni 5 kweza ono w'enkumbi yagaba enkumbi naye nakweza nali mpita ayita eyo waabo namutamba olinga agamba nti ono aliyo naye nze naye nfunda ne kwezi yatuwa enkumbi twalima ebintu byaffe byabala biki yayina omukisa naye ate nga tebaamuwa bw'omanye ssente abantu ze bateeka mu bintu ebyo nze nako gwe nalaba n'akola yali atandise kola engendo nga yagala nazikuba kolansi baamugaana bugaanyi ng'ekirooto kye kiringa kyakaweesa waliwo omwami awo yabeeranga yalinga Ntebe bazira contractors yali ani bazira yali yesimbawo k'Entebe naye nga tewali kyatakola ku Ntebe yagwa etukesaya n'agwa so njagala omanye bulungi nnyo nti bw'okola ebintu oba bw'ojjanjaba omulwadde si gwe omusikira bwe bagende wa President Museveni oba ewa General Sale babasuubiza okubabeeringa out ne babagamba boogere buli kye basanze nti leero embuka oba ebeera ne karakita yaabwe nga bo kubanza era babuli omu nakugambye dda nti omuntu asobola okuwaayo obukadde 7 nga talina lisiiti aba talina magezi kati batuuka eyo ne beemalamu ng'ogwa empaawo nayogera lowooza ali bwanayogera bino nayogera biri oli ajja kusimpasayizinga naye amuwa essente z'amuwa
naye nno n'abo abasajja be mugendamu nabo si basiru nabo babalaba baamala dde okitegeera ndi nammwe mulinawe mukadi mutega ssente mubasimba mu luseke bujja kukya ku makya gw'ojjagamba nti okyuse okyuse nti kale bakugambe njangu tukuwadde ojja kugulanga geeti y'okusekuriteriye nze abadde ku levo ya MP oba ddayo ku MP bakuwe levo ya secretariat akavuganya emirundi esatu ng'ogwa bwe tolina kyoli ekiro ekikusuula bwe taba na numbers so ebyo kwogera bino nabiri babalaganyisiza ssente kifaanananga banagamba omubbi yogera tukusonyiwe yogera gye wakwese emmundu tukusonyiwe ng'ate omanyi bulungi nnyo nti bakwata n'emmundu attima bwe busiru era golumala okwogera ne bajja emmundu yaabwe nga bagenda gy'oteekakati n'olwekyo n'abano bwe bali byonna bye mwogera ebyama n'oyogera ebyakino oyogera ebyawa n'obyogera ebyawa byonna ebyaliwo oba mwali mutegeka biki oba biki n'obyogera n'omala obibabuulya agamba nti don't worry tujja kukubira kasita kye tubadde twagala tukifuna ogenda okulaba nga ekisanja kisigaddeko weeks ezi nga tebakuyitanga ng'okoma ku mikutu ng'odda ku banimba babi nnyo banzije wagundi nayogera kino wama banayinzi ntwala okwetonda kwange bye nali njogera tebyali bituufu siwangayo bukadde 7 bigenda kujja just give it time nze nkugamba nti Kaweesa agenda kudda ayogere ntawangayo bukadde 7 ayogera amazima olwo ng'ayagala okudda olwo ate ng'abantu bamugamba nti lwaki todda bwegayirira abasajja odde bajja kuwa kaadi bino nomwana yajja n'agamba bwe NUP yamwokya paasi ate n'amaani ajja n'agamba nti yazimwokyerawa yandi bansuubiza okumpa ennyumba bansuubiza okumpa simanyi emmotoka ne tebamuwana nti akumaliriza ngamba amazima gali nti sibanjokyangako baali bantaddewo njogere omwogezi w'amagye nandeesaawa njogeze ebitaliiyo omwogezi w'amagye ya Felix yamuteekawo omujjukira yamuleeta mu press conference naye abantu abo nabo beekoze bintu banna nti ono omuvuka NUP yamwokya paasi waliwo ne gwe nalabye gwe babuuziza ni bannaye gwe ngaakulira poliisi lwaki mwesibye mu maka g'omusajja nti olw'okuba taliiwo nti kati munaabeerayo paka lwalidda naye ngaoyo yakulira poliisi mu Uganda ng'agamba nti oli wamubuuza nti naye yabagambako mumukuumireyo nti afune ba security simanyi Daudi agamba afune ba private security ate bwatalina busobozi bwafuna kati nze nange ngenda nenveeka nga sibalina nga tebajjanga kunnyamba okukuumirayo ne bw'obayita obuyisi ndi waliwo ekizibu wano nga batandika kubuuza nti balina bika bya mmundu ki bali bameka bye bakubuuza nti ate nfulume bweru bamala okunzita bamalina osaba amafuta mulina amafuta eyo nno yembeera kwata omubbi mulina amafuta so kakati bye boogera byonna n'oyogera bino n'oyogera bi ojja kuviiramu awo n'abo b'obyogereramu tolowooza nti basiru oyogedde ku basirikale ebiriwo abasirikale bano abasajja bato bakuwa emigga emitirivu mu kampeyini abatambulanga nekyagulanyi agaliwo kati mbu bagobeddwa mu poliisi abagobe mwe babazaalira agamu mbu babasibye babagulako emisango gya kweyisa bubi beeyisa baasiiwuuka empisa ate oli mukama we bwakugamba nti ono yasiiwuuka empisa gwe olinawo wakanira abamu ag'omunkubo mbu Kyagulanyi atoloka atya naddukanga muli awo ate baali bamugambye nti bamuwa kuba nti tatavaawo waka ate kyokubiri ani abavunaana eki poliisi yabakutte anti poliisi nayo oluusi egenda nekolamu ebintu ngaetalina magezi kubanga kati omusirikale bamukuwa during campaigns ate bwe ziggwa abasirikale babonuma kyamwagazaayo era withdraw yakolebwanga 15 olunaku lw'okulonderwa baba ate bano oba obwagazaki nti yabatoloseeko ate Kyagulanyi bagamba yatoloka 16 ng'abasirikale bazzeeyo dda mumanyiko gyalimatambulanga naye teyatoloka kuba teyali musibe kale kweganga avuddewo yatambula bibye yatambuddemu waliwo etteeka lyonna omuntu lyaba amenya okuva wakawe n'agendako gy'alaze ate aba amenya etteeka nga gyagenze yewamenya amateeka naye ate tewali gyali wamenya amateeka namulabye alya ffene wagala byakola bikunyumira ate nazzeemu ne mulaba ng'ali ku lubalama lw'ennyanja ng'akwatakwata mu mazzi bw'ati kati olwaleero mulabye ng'awanula vaketi
oba yali yabisimbawo ebyo gyabikolera oba aliwa never get that nga mulungi muzibu bambi so yonna gyali katusabe mukungu Mungu amukube naye abasajja babakusirye abo basajja actually abamu mbu babanjiza sente zaabwe anti kokweyisa obubi obwo mu poliisi kiri bw'obanja sente zo bw'oluguddemu tolina kubanja ndowooza oba kupa omugondi awo koodi zaabwe babagamba nti bw'obanja obeera anti baba tebayikiriza buli omu kwogera balina omwogezi ate omwogezi waaki nti nikese wabaawo ekintu kyonna kyonna ng'omusaala gw'obala kugenda wa mwogezi wa poliisi akwogere nti tonna gufuna wabaawo injustice oba wabaawo embeera yonna gye bayitamu ate nawulirirako waliwo omukwano gwange yalinga ŋŋamba sente ze tutwala mu nankani mu kibiina mu sako yaffe tebatukkiriza zijjayo namugamba nti sijja gyogerako eyo exodus neŋŋamba wayi nvaako eyaffe bagita wazalendo eyammwe eyaffe yabamagye yammwe ye wazalendo naye wazalendo esente bazikufuna bo bafuna omusala gwa esente zaabwe naye ekiri mu poliisi bwekiri mu poliisi eya poliisi oba bagikola ate nga zampaka n'okuwaayo anti bazikusalako nga n'omusala gutona bala gukwatako badde ngamba nti sako gwogigendamu ng'ogyeyagalira bagikaka bagikola automatic buli musirikale anogibeeramu naye ate nga si buli musirikale talina ogiganyulwamu kati baba weetaagayo akasente ako baba bakakuwola oba basinzira ku ki oyo apply okakuwola oyo applyinga ng'ebula emyaka ng'esatu ng'okaagala kati singa bonna zaagala ezaabwe bazifuna naye bamaze emyaka n'emeka basaba sente tebazifuna kitegeeza nti osaba ebulayo emyaka egiwe nti kati tuli 226 nti 229 nja kwetaagayo emitwalo 5 njagalayo akakadde kamu bya poliisi tebitegereka anyway tumaliriza nekya mwami Lumu Lumu mpaka wa parliament yakiikirira abantu b'Emityana South era parliament eddako tagenda kugibamu yagudde akalulu naye yali aleese ekiteeso ekya loopu leader of opposition alondebwe babaka ba parliament bonna ab'opposition yali aleese ekiteeso egyo lwadde ekyali kize ku second reading ng'ayagala abaka ba parliament bonna abali kudoluganya gavumenti benyigire mu kulonda leader of opposition ngayagala kujjawo kino nti ekibiina ekirina ababaka abangi ku opposition kyekiba kireeta kati yabadde akijjawo mu kujja yegira mu kibiina ye yagira mu Democratic Party naye ng'alaba nga tebamuconsidering ye ng'alaba bba aba DP tebabaconsiderinze ng'ate leader of opposition afuddemu NU anti baba balonda leader of opposition kakati ate nga aleese abatono atalina bangi oba oyagala ki naawe obeera ku opposition gwoba oyagala vaako mulimu ebintu bye batasobola kukola byetulowooza bwoba okireese bwoti amateeka nze ndowooza ndigeegako amateeka gastipulatinga gatya ku kintu kyokulonda leader of opposition agabaddewo amakati agabaddewo nti ekibiina ekiri kudoluganya gavumenti ekisinziza ababaka abangi mu kulonda kyekiba kivaamu leader of opposition era kireeta abantu 3 ne balondako omu kakati era ne bwe kiba gasobola amateeka okuleetebwa nga Lumu bwe yabadde agasabye era ne gajja ne bagamba nti era ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya abali ku ludda oluvuganya bonna ab'opposition baleeta abantu naye ng'era balina kuva mu kibiina ekisinza babaka abangi nakyo kisobola etteeka ne lisigala nga terituuse ate era ne tubagamba wali nti era ne mu kulonda ani anaalukulira era ekibiina ekirina ababaka abangi kyekiba kironda kati Lumu yakisuddewo etteeka bwe bamuwadde omuzindaalo nga move our motion to say something about motion ye yagambye esiba Madam Speaker I seek to withdraw nti ndijeyo the bill I withdraw the bill entitled Parliamentary Administration Bill yali jeyo kati ekyali kugamba nti naye mu kulijjayo kwalyo yasanze lyongeddwamu byataateekamu mbu bukati kuno yalisanze lirimu nti ababaka bonna abali mu parliament n'aboludda luli n'abagavumenti benyigire mu kulonda ate era nga kisoboka n'okukola ki n'okulonda omuntu atali wa ludda luvuganya adusinza abantu olaba bwe bakutega mawu eyamala dosidinga nabo kubanga tebo balina majority bakutega mawu olwedda ali under NRM then abeena ne bamulonda ekibeera nga mu parliament loopu ne gavumenti kifu SPK bonna bagwa wamu
wakati kizibu ekiri anti abantu abamuleeta ebintu nga mulowooza basudde yayimba oluyimba wandireeta ekintu okulumya gundi niwesanga ng'oyambye muyambe kakati luutu yani lumu ekyo yabadde akireese kulumya baani aba NUP kuba balinayo abangi naye ate yagenza okulaba nga kigenda kunyiga bo nga naye nyini ajja kulumizibwamu nga bwolaba waliwo nze nali nkyali muvubuka baleeta etteeka mu paliamenti omukulembeze w'eggwanga ajja kwesimbanga bw'anaawezanga emyaka 7 ng'avaako ataddamu kwesimbawo baalireeta kulumya waliwo omwami yaliwo yali yeesimbyewo ng'ali mu myaka 66 nga tebaagala addemu kuvuganya kuba yateekawo okuvuganya kwali kw'amaanyi kati nga bwe balonda ng'alina emyaka 66 aligenda okuddamu okulonda ajja kubakonya 7 akasengejja kaba kamuleka bbali ensi bwe yakireeta ne bakiteekawo ate waayita mmeka ekanzu tekyabatuuka nebagamba ndi naye kiveewo ekyo eky'emyaka nekiba kijjawo era bakijjawo neŋŋumi n'enyooka waliwo naawe eddiini eryawo ensi emu erimu eddiini y'obuyisiraamu era balina omukulembeze w'obuyisiraamu naye constitution yaabwe era naye yali egamba 7 nga bwe giwera obukiiko lw'abakugu lwe bataba bagirisukula mu lutuulo lukola ki lugamba katulonde mufuti omulala wano mu Uganda mufuti waawo naye yalinga akoma ku myaka 6 kati asukawo ate tebakyakkiriza nakuwulira yagamba nti twandyagadde balonde n'okukyogerako wakiri nabo bayiwa n'amagye nedda ate eddiini ab'eddiini kyewama tebabeera nabo amagye baweddini nga waliwo manyi oweddiini atambula ne gondi 2 konvoyi ng'oyo naye yagamba nti eggwanga lirimu emirembe miyitirivu era tawuliranga ku ssasi livuga nga lyamutira n'eddereeva mulamba ate nga amasasi agatankana twakawuliraga nti amasasi ngatankana naye kati omukulembeze w'ennono ayimini omukulembeze w'eddiini bayiwa batya amagye ate bagayiwa bw'aba agaleeta tagaleeta abantu tababuulira nti ngaleese kunnemeza wenfugira abagamba nti waliwo abagala okutabangula emirembe bava ekibuli mutuwe security twagala ku security n'agamba nti yajja wano nga kuleze kaadi bweti tayingira emboka evuge yamugonga ate bamugongo na lubuto ate bwe mutuwe amagye mutuwe jjati oba jjati bayaayi bo bebajja okubasobola mutuwe bajjati naye mutufunire nga tiya gaasi yayitako temuleta mupya mutulifunire yayitako manye owuliranga babanga gwe bayiridde olunyata mu kyenyi kati ogenda okola abaseeka abamakanzu ng'emboke bayitako ku kasozi bambuke bakiri ate abantu abamu tebalina bibatategeera nze kubikwatagana n'abasirikale nga babatadde awo sibaŋŋanga abo ne bwe mba njagala ntya kubanga oda gye baba balina ebatakyusibwa waliwo ababaka abakulu b'obusolya baali batwala ekiwandiiko ku paliamenti bo baali baagala ki babatiya gaasi mu myufu n'amakanzu gaabwe gonna abgabameeru so abasirikale bo tebaliiko ekyo ate nze kyembaagalako abasirikale ne bwoba okola kibayamba bo beesiriwalira dda mubayamba oyo abeera mu buyinza obudde obwo naye nti kimenya amateeka tewaliwo amateeka tolina kuyamba ali mu buyinza kuba guba wa ggwanga naawe wenyini kodi kampala ez'okulemba okwe yavuga ng'agikiyimba atwalayo ekiwandiiko naye bw'atwala ekiwandiiko awakanya mu bajje lwaki alemeddeko kiyimba bagenda mukuba bamutti wali kiddamu oyo omusajja tayagala kulaba ku muntu amugamba nti balonda oba twandibadde tulonda tulonde ne bwakulaba bulabi ng'olinga alina ekirowoozo naawe bakuwulira okumuvuganya obuvuganyawo ng'olinga alina ekirowoozo kubanga ayagala okwesimbawo kati kakubuuza kati mu bino ebyewaffe bino ebyeggwanga tulonda yadde kulonda kuba bwekuta naye tulonda kati awo bakiviirako ddala teri kukyusa anti waliwo ebintu kati bw'obikayaniramu oli yabifuula byakufuna era olugenda n'atundako bino n'atunda bino n'atunda biri
kati abo bo bano bamanya nti omusajja we yatuuka Tumuleke. mutumuveeko bajja ojja kugendayo oyogereko olowooze nti nonabako kyokyusa nga tojja kikyusa bakukube bakumenya amagumba ate nga bakumenya ovundire mulago oli ajja kukuba nga bamuwadde babagambye buli omundi nja mukikole leero nenkya obukadde bwammwe 6 weebuli oli omusajja alwanire obukadde 6 akukuba akwasa akawanga bakwasa omutwe akwata batuli n'agikuba ku mutwe neoya ate nakubye tomumanya besabisa amaaso besabisa ate amateeka gali oba teeka lyajja lite mu Uganda ogamba nti abasirikale b'eggwanga babasabike nga tuleme kumanya ani atukuba tomanya ani yennyini akubye naye ng'emboka eyinza okuvuga kyawonze kyova olaba bwe biyingiramu nti kino eyo sirinnyayo owina ali ludda owina agende yali wakubeera awo tetukyamwetaaga ani yamubawa kibuga Kifunda nedda ani yamubawa katandikira ku mendugano gwaliwo katandika mu myaka gya 5 awo twali tukyali mubafuzi bw'abazungu era omuyo omusajja owino yeyerekeranga waawo olumonde kowina awo si koowino kuba ye yali owino kati owino yali yayokyanga lumonde erinnya ly'owino babeera basaami oba owino baba basaami yayokyeranga lumonde awo erinnya nelikwata nebakifo nga bwolaba bwe batuuma ewa Zana era yali Zana omukyala yali awo yakafa n'okufa yali awali ka petrol station akakadde akali awo awo yali abeera bwalinga wakabaala nga bakayita nga kamukyalo oyo Zana bano ba Keti Farao era Keti yalinga awo nga bwolaba bagundi Yesu amala ye nze namulabako n'abaana be era twakula nabo n'oyo kati waliwo kati mukwano gwange Suuna kati ye nannyini gundi Timeless kweso amala kati owino oyo omusajja ali ayokera lumonde emyaka bwe gijja gikyuka bamala akafuula akatale anti abantu batandika okuleeta nga baleeta n'okusinga nga baleetawo nnyo ebikajjo ebiyingira ekibuga ebyaleetebwanga okutunda mu kibuga nga bireetebwawo ekyavaamu ne bazimbawo obudaladala obw'ebiwempe awo ti obudaala bw'ebiwempe buvuddewo mu 1994 ne bakola structures ennungi ne baziddamu era baali bakazimala ate ne bakaddamu kale mulimu obwo obuzimbezimbe obuli mu owino obwo bwe bazimba nga bazeemu luno olwosembyeyo yali 26 kati awo ne batandika okugaba kasa bwagira ate ate nti ono Kayongo nti ani n'abazza obuzi ne batandika okukeefuga nti kaabo abo bakushaba bakajja baana bato abo bo bajja kufuna bajja kweradikeetinga balye baalimu ne Kayongo naye yajja buzi bamuleeta mu buleesi nga pulezidenti yamuteeka mu buteesi nga advisor ku by'obutale naye n'atandikira awo naye nga kakatale kajja kgenda mulimu ebintu ebijja okugenda ne bwoba naaba oyagala otya nga bwolaba ekisawe kye nakituuko kyagenda ng'ababyagala bakyabyagala bijja kgenda oba oyagala oba toyagala ng'ababyagala bakyaliwo bijja kugenda gwe kakati olaba omunaku omwala gw'omwana amukwazimbye ddala mu mateeka mu kibuga kyonna okugjako akabuga kansi yakatandikawo kuba sirowooza ne Juba obizimbawo bwoti nozimba ebizimbe bwe bityo nga tebirina musingi nobituuza ku ngulu bwoti newetambula n'ogenda ne bakuyirira n'abakuumi bangi nnyo lwe babikuume lwogenda otandika awo nga tewayitwa muntu ate nga bacunyaffe innocent people nalaba ku kiwandiiko ekyali kimu okuzimbawo nga president yakikoze nga kirimu mbu KCC and Minister Kampala should give the nearby investor alinanya omwala the opportunity wabava bagamba nti ate the nearby baali basobola nokibwa abasawuliyako banabo bagulirayo anti ono oludde yali agwinamu interest yamangu ennyo kati tetuvaayo kakati what next kati azimbe bamwene ogwe bwayisa okuva kaleero buli awali omwala bamuwewo bamuwe paka mu Lubigi waliyo ne Nakamiro bamuwe ne gwa Nakamiro wali bwayisa ono na Lukolongo kati bomba muwa na Lukolongo tumutwale tumuwe kinawataka baba ulanga akyagala ngende bafutine lwajjali lwajjali waffe tagenda e Uganda buliko endono ezaabo
kati enkuba bwe lwetonya ebyavaawo obiraba ebyava mu magoba g'okuzimba mwala abantu bakaba buli ali balina kibata bwe baali bakola kyekugamba nti tebaabala naye nga ba engineers b'ekibuga bo baabalaga ekintu ekyo tekijja kukola kuba amazzi bwe gabadde nga gajja ng'enkuba etonye nga gajjula nga gayita waggulu kye bayita overflow nga gajjula ne gasaasaana ne ganjaala kati nga gayitira waggulu ku mwala ne gagenda naye kati wateekako ezimbe tegakyasobola kola gajjanga kukozesa pressure yaago ganoonye ekkubo eddala mu maduuka ate amazzi tegazibirwa kkubo era gye tugenda mu maaso eyo ajja kusasula bw'ali bulekeraawo okusasula nga abavaako abasuubuzi nga baviire ennanga ekibabu kati akyawera ennemba nagwa mwalo ogwo emali abantu eyayoneka juza oba tebana bagisasula enkuba yebazzeemu endala era waliwo negenda okujja mu mwezi ogujja mu mwezi guno gwennyini guno mulimu ejja okujja bagirangiridde tebalangirira ennangirire enkuba erira guno mwezi gwayo musene wogwokuna kubanga Easter Monday okututagirira oyo tikikiki oyo atazikira oyo kati akyali kweyo enkuba ate ebiriwo ebirala bigamba nti owino yamusenze asende buli kimu kubanga negundi era yemusende paka yani asende buli wamu nenakivoye yamusende oba ayagala agenda asendewo nawali parliament asendewo bayo kyabantu bapaka yani naye abo butabana magezi nabo butabana magezi ogenda otenda owewola sente mu banka ogire ebintu obusuubula ebintu biteeke mu bibaawo nzaga amagezi awo anti obeera osobodde okola kati bwewewola sente mu banka ngaezo nogula emaali kuba bagamba nti amande nomwabukadde 7 emaali bwoba osobodde okuba n'obukadde nga 7 nga emaali eriyo tekufaako kakadde kamu kasasula dduuka munaabaguzi tebagenda mu maduuka bagenda eyo mu downtown babeere eyo badume abaguzi tebagenda mu maduuka naye anko katoli musajja mubisiramu abasiramu mumutegeera nnyo duniya eno ku bintu byenfuna okukuta kulibaawo ddi mu bantu nga bahamu abo nedda nti kakati ebintu abantu bwebabo abanga alina emyaka kwabanga ali gride ajja kubeera nje naye anti ate bw'oyinza okugamba otyo nga olowooza nti yabyagala nga si bibye gakagologosi ngeri akazinisa emabega nga waliwo akutte ewuza azigira ati emabega eyo nga mwene mulaba obwekazi buzira naye ngaemabega waliyo maama olina mbuulira mbadde museba bagagga twakiraba wano jozi tewakiraba bmk ng'afudde ku ddowa ya bmk ekiraamo kye nga kigamba hotero yange yafrikana ngiwadde egi mu mwezi negundi gyekana gwoba oyagala mabirizi bwe yafa banyini bo ne bajja kutwala ebintu byabwe kati yali ayasa mambo engeri gye bagabanamu ebintu bamugamba nti oddamu okunyega ku bintu ebyo avema ebizimbe byonna ebyo aponye byebitulaga banyini bintu ogenda okulaba nga agamba nti akiguza ate wagikawagikamu obuduukaduuka obutinitini ng'omanya nti kati akagologosi bakaterere mu bukiyosiki mukafunako ate yennanyini ate yalinamu obuduuka awo tuba abategeera tuba twategedde dda nabanga mama amwawo mu tawuni ng'atunda ensawo mwana alina sente ezituuka bweyo levo amawaddeka yeerire sente naye mwali mu maduuka dduuka ly'ensawo omanyi omuntu okuzimba amaduuka ago okuva eno ku Kyaggwe Road okutuuka ku kwinizibwe kyekitegeeza olaba olya kugamba kulabira omanyi bantu bo balowooza nti tutegeera oba omuntu ng'oyo ogenda bugenzi ng'omubanja n'agamba nakaza abaana ku ssomero naye gwe n'oba ng'ozimba ebyo bizimbe nga ngesente okuva ku container village paka ku Kyaggwe Road gatandikirawo amaduuka gatandikira ku kiro kutawo wali ku fire wegavaawo okuvaawo mpaka ku Kyaggwe Road ate no bayinza n'ogazimbako paka ku Victoria egindi eruzira andi yapata na mwala agoba mwala ate bangamba muwanvu mbuguliko kilomita oba 7 mu meka si 7 nawe eka bagwalemu eka omwala guno guliko kilometers mu 6.8 kilomita ve Kampala ku Port Bell ajja kukuba paka Port Bell naye omuntu alina sente zigula sementi azimba
anti ogambye ayinza okuba nga si hamu nga muntu kale ministry ya ministry ya commerce nga yeri mu yezimbidde abantu amaduuka kati tulina ano ministry ya commerce kati erina kubeera ministry ya trade and microfinance ministry of commerce nti ministry y'amakolero eri mu kuzimbira abantu naye nga mune kyekiri abantu bakaaba amaziga ekibuga babadde bagobamu abatembeebu ekibuga kifunze ekibuga bakifunziza bizimbe anti era ekibuga kyo kiba mu bizimbe naye nti waliwo wakubanga tolina nawolesa kigere anti olwa abatembeeyi abatundira ku nguudo ne ku mbalaza ne ku veranda ne ku Uganda yokka yensi yokka ebadde gyobadde otambulira mu capital city nga tosobola kukola window shopping tolina woyimirira kugula kintu nga tolina nawoyita kukyama mu dduuka ono wansi akuteze otambala era Uganda yensi omuntu mwateeka ebintu mu dduuka nga liri eri yolengera ekinanga niki n'atambula n'omulinda eddakiika 10 ng'atambula kuva ku kawunta kutuuka wa bintu gye biri mu maduuka ga Uganda anti babadde babiteekamu okuva kati ng'oyitawo nga ku mukwano bava eri munda mu dduuka naye ebintu nga babireeta paka ku peva wano obwa pavement ku road car nga gye babitimba kati nga abaagala okugula mulina kuyitira oyimirira mu luguudo nga bw'olamuza ate bano bagamba nti tuyitawo engombe biki bicycle kick ye gyali mu bulungi era bicycle kick akoledde abantu omulimu munene nnyo bicycle kick amazeewo enjogera egamba nti baze tamalaako tekyaliyo agamba mbu yatambuddeko mayiro emu n'agweri takyaliyo agamba mbu ate nayagadde okugusibwa ate ne gutoloka nengukuba mu katimba nedda ssebo bw'oba ogukubye mu katimba ate ddamu oguno ogende ogukimeyo duka emisinde mungi ogutwale mu ssente oddemu ogumale otandike buto okuba amagolo g'osobola okuba ezirala okuba ezivole okuba eziki bicycle kick okuba essimu 0752432 abantu bali ebweru ebiseera bya butiti n'olwekyo oyinza okwetanga nga kakimbowa kevedde kenkana kati so bw'onafuna bicycle kick kakimbo wajja kajja mu byokwewozaako embeera y'obudde ogiraba naawe anti omanyi kati bafunye olutalo lw'Iran naawe tulekedde tulweraliikirira ema kulimba nona bicycle kick omuntu okuba kumutwalaganya simanyi lwaki amaanyi gankendeera gatya funa bicycle kick 0752432 kale banaffe aba Winslight training center Winslight training and skill development center banaffe basangibwa awo Mpererwe bano bo basomesa ebintu bino ebyemikono bali vocational skills zonna bazirina bali nnyo mu bakery okusinga bali nnyo ne mu birere ebintu birala kati gwe tobeera awo simanyi wakoma mu senior 4 sirina bwe ntandika mulimu bannaye naakola ki ngenda bugenzi bajja kutendeka wekubagize bajja kutendeka okola omulimu nga gwa mu mutwe gwo nga ne bwova wano n'ogenda ggulu ne bwogenda kotide ne bwogenda bwa ng'osobola okweyimirizaawo ng'okola omulimu bannaffe abo nga bamaze okutendeka n'oyigira ddala ekyo ate emintu g'omuntu teri akukusangulamu gwe wenyini gwogamba nti kati ekyo walaba nti mwenna mbakubiriza mukole emirimu egy'omu mutwe kubanga omulimu gw'omu mutwe gwolamula ssente z'oyagala so si kugenda ng'agenza okwera enguudo ne bakugamba nti tugaba 300 n'ogamba kale munyongeremu ate teriyo muntu alamula mulimu gwe nga yalamula ssente ne batakusasula gwe balamulira obulamulizi nti tukuweena gw'obanja emyezi 6-7 kati bannaffe aba Winslight bo bagamba nti kati ffe twajja kukola ku nsonga eyo era bajja kugimalawo kati mugende ewo oba oli wa schooling oli mu bitundu bya Kanyanyaawo oli mu bitundu bya Mperere oli bya Gayaza oli bya gendawo nawe wala nti wavudde Namisindwa wavudde Mbala wavudde balinawo enteekateeka ekusuzaawo ne babeera nga bakusomesa bulungi nnyo omulimu guno ogw'omuntu endakati nga bakery bekala abantu bagifunyemu Mukama akusaasira n'okwata emikolo gyo 2 bwegiti mu mwezi noba n'emikolo gyo ebiri n'obawa keeki za miliyoni 3 n'okwata miliyoni 2 n'omukozi wa gavumenti obeera omusingira wala oba kati bana bakola buno buntu kudadiisi keekisi abaana nga bata ku masomero ogwoga ku noobe gwobeerako gwe kakati baabo balina Mpererwe uno mutomo obeera wali gwe ne bw'obugira n'obuteera ddala awo wennyini abantu bagenda Gayaza ngenda St. Juliana ngenda wa bonna bakyama nga bakugulako zi vidiyo ezo zonna obeera oyina n'ogenda ku ssomero wasomera omwana wo
n'ogamba omukulu w'essomero nti bane njagala kubawa business tukolagane mu business mba supplying budadies awo mu kusatula nga abaana baddayo bagamba nti wabaawo omwana ajja n'ekintu tubirina wano webiri kana amasomero agafumbira abaana kyalina emigaati ekigundi nja kuba kubekingiranga emigaati ne bukekisa abaana ebanaalyanga kati oba tufunyeemu omaze okufunamu so banaffe aba Win is Light tubeebaziza nnyo bakita Win is Light training and skill development center awo emperere okwata katono nnyo ku kino ekidda wali ekyettaka ekyo ekidda ndowooze mu kiteezebwa mu kiti then katidi nga wakakikwata ekipandiro wajja bo kiraba oyamukakaawo katono ate balina bakozesa n'ebigezo bino ebyeyuviteebu kwegamba oba yagadde ofunamu ekiwandiiko siga nti wabisomye busomye obeere ng'olina ebbaluwayo oyinza okubeera n'ofuna omulimu mu hotelu zino ez'ebbeeyi nebigamba twagala omuntu asobola wasoma obimanyi mbimanyi nti ki ekiraga nti wabisoma baluwa yino nasomera wali gingi nasomera